Abakiise 25 balondebwa okuva mu disitulikiti z'obusiraamu 7 okwetoloola eggwanga bakungaanye ku kitebe ky'obusiraamu Kampala mukadde okwetaba mutamiruko okulonda ssentebe w'olukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council n'omumyuka we. Okulonda kubiziddwa Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje nga yambibwako abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda era nga wanaamyuka akulira akakiiko kano Abeka Wadango ayanjulidde Mufti Mubajje abakiise abalondebwa okukiika ku lukiiko olukulu. Sheikh Male Isma Tefe olw'okuba ssemateeka wa Mufti obuyinza obwenkomeredde okulonda abakiise 10 Mubajje akikoze ng'abalonze ne bayisibwa. Oluvannyuma omukolo gw'okubaliriza gutandise nga bakubye ebirayiro nga muno mubaddemu ne yaliko minisita w'abakadde Haji Sulaiman Kyebakoze Madada n'abalala nga no Mufti abasabye okukolera abantu. Ekizzeewo okweteekera akalulu k'obwa ssentebe w'olukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council nga bavuganya kubaddeko Haji Basajjabalaba, Kasim Kangisha, Dr. Muhammad Lwega ne Haji Twagwaivu era nga wano Ssaabawandiisi Ramadan Mugalu alambuludde ku bisaanyizo ebyetaagisa okwesiba mu kifo ky'obwa ssentebe omuli okuba n'emyaka 4 okuba ntojjiwanga mu bwesigwa n'ebirala. Kyokka kino kitabudde abakiise nga bagamba nti waliwo avuganya ku kifo kino ate nga tebalina bisaanyizo ne beerayirira nga batagenda kukkiriza kino kubaawo. Yes, you ask them. Was declared. I'm sorry, Mufti. No Mufti. No Mufti. The candidate Ono Mufti akanze kubakakanya wabula ng'asiwansa okumaze olw'olukuŋŋaana luyimiridde okumala akaseera ne bannamawulire ne balagira okukwatamu ebyabwe bafulume. Kituuta essaawa esoba mu 2 nga bakyali mu kafubo nga kitegerekese Haji Basajjabalaba ajjiddwa mu lwokaano ku bigambibwa nti kyaggyibwamu obwesige mu mwaka gwa 2010 olw'okutambuza obubi emirimu gya woofiisi. Oluvannyuma okulonda kutandise wakati mu byokwerinda nga bavuganyiza kubaddeko Muhammad Lubega, Kasim Kangisha ne Haji Gwaivu nga gye biggweredde nga Dr. Muhammad Lubega bawangudde ku 2019 Nkaye Kasimu afunye ku 2016. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.